Ekyamazima taata oyo ne Bamulekwa be baabo era ngambye nti mbategeeze amanyi Oluganda ye Mr. Sechanzi Grace yabadde nakyansitegeeza nti bonna beddira nte era amawulire agabadde gayitingana ku social media agamba nti amawulire si matuufu omwana wuwe mbeegayiridde ababadde batambuza amawulire ago be baleetedde muzeeyi okubeera ng'akuba presa n'abuuza nti ate ebyo bivuddewa. Tubasaba busabi bannaye tuleme kuddira ate ennaku yaffe ate abalala bagiteekemu essanyu naye twebaza Katonda olw'okuba tubadde omuntu omu. Bano be Bamulekwa era abadde bamala Bamulekwa gwe mbadde nnoonya abadde ono ekyomukisa omulungi bategezaako nti taata yabadde amulina. Twebaza Katonda olw'ekyo naye tubeebaza nnyo naye yembeera eyo Grace alese abaana bali abaana basatu. Alese maama Grace, alese taata, alese ab'eŋŋanda. Grace yabadde empagi luwaga, yabadde omugongo buli omu kwakola ki kwatambulira nga famire. Naye Grace wabanga Mukama amujjulidde mu bulamu bw'ensi eno tuleme kubeera nga twerabira abantu ba Grace, tuleme kubeera nga twerabira abaana ba Grace, tuleme kwerabira taata wa Grace, maama wa Grace awamu ne banne. Ekyamazima waliwo ne banne abalala abataliiwo ali mu nsi z'ebweru naye mukazi otina byamusobedde dda. Tubasaba okubeera nga mwongera okubeera nga mutudduukirira maama guno omulanga abaana ba Grace basobole okubeera nga basoma naye bagaye baleme kugamba ti Grace yali muyimbi abamu basuubiza naye batatuukiriza. Naye tusaba ku lw'embeera eyo ku lwa famire okuba nti abaana baffe nabo babazzukulu baffe okubeera nga mubadduukirira. Mu mbeera eyo taata agambye okuziika Grace kwa ku lwa 6 era ebisingawo tujja kubeera nga twongera okubeera nga tubibategeeza ng'omukolo gunaaba gutambula. Ogenda ku baana ba Grace akasooke baganda be ono ye muto wa Grace noono naye noono omulaaliwa abala bonna oyo bano bonna boolaba bano baana ba Grace bano ono ye muganda we omukulu mu lujja ono gwolaba bonna nze mbamanyi kyaleka naawe kati bano boolaba bano tandika noono bano ye baana ba Grace boolaba bano Grace batulekedde ng'abaana kati mwabali eyo nza mubetegereza bulungi mukirabye bano mulaba ono omukulu gwolaba mwana ono abadde ku ssomero nebasooka bamukweka n'amwana abitegeera n'aguma noono omukulu. Kale famire tweyanzeege nnyo, mwebale kugibudaabuda, mwebale kubeera wamu nabo, mwebale kubasuza, mwebale kubagumya kyekisooka era bonna tweyanzeege bannange. Obwedda muddwano Mukama abawe omukisa abatubeereddewo ku muganda wange tweyanziza nnyo tweyanzeege. Nze gwolaba ntuuse lwaggulo nabadde ne muganda wange jjo ku mazzi nga tuli ne balimpa tumazeyo wiikisi zibadde 3 ne baŋŋamba jangu tulinnye eryato tugende tukole. Alimpa nanneegayirira nnyo naŋŋamba jangu onnyambe ombeererewo okwo, omutima ne gugaana. Ne bavuga eryato ne batuuka wakati mu nnyanja ne bakyusa eryato ne balivuga ne bakomawo ku mwalo. Ne baŋŋamba jja tugende. Kati nze mu kujja ne mbagamba kangende nkimayo ensawo yange mu kimuluumu. Mu kukimayo ensawo bwe nabadde nkwasiza ssente ez'okusasula luumu yabadde taliiwo ng'alinako waalaze, so ne nkalubirizibwamu omukyalo okumukola ki okumusasula. Awo we naluddewo okwo ngenda okudda ndowooza ng'eryato ligenze. Naye bambi Mukama abawe omukisa mwenna abatubeereddewo. Aizo nti baganda baffe abayimbi mwenna ab'ekibiina Mukama abawe omukisa, n'ab'eŋŋanda zaffe Mukama abongere omukisa mwenna, n'abatuuze mwenna
Mukama abongere omukisa abaddizeewo abakolere bye mwagala bye. Oyo yasembye okulaba Grace Jjo zabadde ssaawa nga 4 ez'okumakya ng'asimbula avaayo bw'atyo. Grace we yasembye omulaba kale tudde tutuule. Zaalibwa Nabanganga yewaffe Nabanganga Championship disitulikiti Mukono. Amannya gange nzera Lawrence Semanda. Kale ono ye mwannyinaze anzirako gwe nawa anzirako gwakusatu gwe nawa mukoddomi wange ono gwe tuzaala omwana waffe oyo. Era olwabulidde essimu nga baginkubidde nakaabye nnyo ntuuse mulago ssaawa 4 nimulabako ne banne ne babanjigirayo ababadde ku accident ne banne naye nga bali bayisiddwa mu binnya ate nnyo. Ono okukulu kuno kwakutuseemu omuwala wange. Mwebale nnyo bannange aba Spino Service mutukoledde. kale ssebo Mutukoledde omulimu gw'amaanyi. omukisa ssebo. Bassebo ne bannyabo tuyongereko ne mabega abantu bali balaba. Okwebaza abantu bonna be tubadde nabo mu ddwaliro. Sooka okwebaza omukulu Ndugga Bamweyala yasoose ku bantu nga basanze ku accident esemuto. Kwebaza nnyo ssebo, webalire ddala. Nebaza abayimbi bonna ababaddewo mu mbeera yonna. Nebaza abantu bonna buli akoze kyakoze okutuuka wano we tuli. Era nga nkyabeebaliza ddala okuba nti mwebale tukumaakuma n'okwongera okutugumya. Kiseera si kyangu, embeera si nnungi gye tulimu, naye tujja kuguma. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale ssebo muli oba sisita we kale katumwanirize jangu. Buli omu yenna alina asobodde okutubeerera mu buli ngeri yonna. Mukama abaddize bampita Rebecca nga nze abadde Amina. Amina. Amina.